n'abanja era musajja wattu yalina kyakukola ng'akwata obusente bwe nga bw'obulaba n'abuwa omukazi n'abutwalira landiroodi. Musajja wattu obusente obw'ekinaku obusente obulaba bwa kinaku bwe bityo mikwano bwe bikyagenda naye nga bwe mmanyi tuba tulina okugenda okunywa ku lwendo lw'amazzi naye nga tetunagenda nkujjukiza gwe omukyala oba omwami ayagala okubeera ne kasikini akalabika obulungi mikwano ogenda kweyuna abashanana omukyala nga bakutabulidde agazigo gakuwokyezza engalo sikini tebalansinga feesi efaanana mirinda obugalo simanyanga coca-cola ebigulu simanya pepsi cola okitegeera kugamba nga tofaanagana wena feesi ekutabula ebizigo bikutabuse ojja kweyuna abashanana bakubalansinga skini bakolera figa abagala okufuna hips abagala okusala embuto abagala okusala emigejo abakyala mususaaga buto nozaala wena noyika ekika ekibuto abamu nomuyikayika n'okuzaala temunazaala amabeere gakomeeno ebyo saagala kubigenda munyo naye ayagala okugira ku bbere neriddayo ku muzuuli neriddayo okutegeera abakyala ensonga z'omu kisenge kataiti ako netighteninga okitegeera ojja kweyuna abashanana shanana obafuna ku 0702 51011 oba 0789950266 ogenda kubasanga wali enankulabye ku kizimbe Prime Tower room C10 ojja okusanga abashanana beauty and bedroom products katugende mukumulamu tukomawo mukulikeyo mukumulamu oko mikwano wetwawumuliddemu ng'ebintu bigenda bikaye nga bikaye ku saidi y'omusajja oyo ng'alina amazima oba oli oge yali tamanyige twali tumuyambyeko okubeera nga azula ne munange wetyo biba eva amazima tugamba nti gakola ki gakaawa naye ate simabi kugamanya kubanga oba omanya omuntu obwayimiridde n'omanya engeri gy'ogenda okukwatamu ensonga bw'obanga naawe baddemu ensonga z'ogayalirira ne weetereza ne musobola okuba nga mutereera oba oli awo tegedde mune kuba oluusi abakyala tusirika oluusi abakyala tufuna ebizibu n'osirika nakyo n'ofa nakyo okitegeera nga tolina mwami wono mugamba nti munange kano kabulamu munange wano nze sigira okitegeera so kakati bw'olaba ensonga ng'ezo otuuza munno n'omugamba munange mama naaka kiki ekikoza kino awo nange wenziramu amaanyi nga munange kale ensobi nagikola naye it was because of this and this bw'oba osobola ne weetereza bwe kiba kiganye nakyo ne tukimanya naye nga mukwano okujjukiza ggwe programs za ABS TV zonna osobola ozisanga ku ABS TV Uganda Kawala official. That is our Facebook page, ABS TV Uganda, ABS TV Kawala. Facebook page ya bwecho bwefaana atamwe abagenda ku YouTube ojagenda ku ABS TV Uganda official. That's our YouTube page. Facebook programs za zonna eza weekly ojja kubanga ozisangayo zisange mukwano subscribing nga buli kajja okafuna direct commenting liking okitegeere tuwabule mu wolaba wekisobye okitegeere mikwano bwekito tuberenga ekintu kitambuza. The YouTube page is called ABS TV Uganda official. That's the official ABS TV YouTube page. Ate ku Facebook ojja tusanga ku ABS TV Kawala yo Facebook mukwano genda yo liking okugamba oberenga ekintu kino tukola nga tukinyumira katudde mu program yaffe tulabe ate butya bwe twayamba omwami ono obukazi obusente bw'omusajja obw'ekinabo n'abukakkanako okuba nti babonoono gyenkaniddeawo nabanga talina puroguramu omukazi oyo kitegeeza bulijjo mubbi anti kakati buli musajja eyajjangawo ng'amanyi nti nno yennyiniwo oba engoye zo yazikwekangawa sikitegeera engoye ziwe ziriko anga mu kisenge n'oyingira oba yaziteekanga wansi w'ekitanda oyingira otya engoye ziri ku kisenge waggulu ababika bwe yamanyanga nti alinayo akalimu ng'engoye azikweka ate mmenze nkugambe nze nkugambe ki era munange omukazi bwe bamuwa ssente tumulaba wano damusambi nensanga nkuba neze ndwadde za buli kadde zankubiranga kitegeeza kintu kwesiva alina abantu abamukuba tumulaba wano ng'akwata ssente okitegeera era bw'akwata ssente nazikwata nazireetera landlord nga buli kimu bwekiraba ne beetemyako okitegeera ne beetemyako obukodde bwa biki era omwami n'akomawo kugamba kakyalako kalina laavu n'afuna engeri gyamukakkanyamu biki okitegeedde n'amukakkanya mu mbeera eyo nga bw'ogiraba okakkana bazze mu mapenzi amusitudde amutotte mu kisenge yebyaddirira nze naawe mu kisenge baabo mazima muyingiza okitegeera kakkana mukama wange kakkana wajja wano ng'oyagala kumanya
byoyagala okumanya byenkulaga by'enjagala okumanya byebyo nze kyange kiwedde kakana nkumalireyo kiwedde guma nkumalireyo omulimu gwo kati ate bw'onoosituka n'ogenda you know sikyalina kyenjagala kati ate awo kiki ekirala kyenkyamwagaza nsako kakkane okitegedde era amaloboozi agava mu kisenge kitinga yeggwenzi lwakuba tulina bye tutasobola kulaga ku mpewo naye twalinayo ekitangaaza kyaffe lwakuba ebyakolebwayo byo tetusobola kubiraga olw'ensonga obudde bukyali kuliko abaana abato n'amateeka agatuba tegatukkiriza naye ng'ekyali eyo naawe osobola okukubaganyamu ebirowoozo oyagala nkole ki onkomyawo ekyo tukikomyawo kiwedde kasa tubadde situnatuuka wala omukyalo oyo omulaba abadde nga ŋŋamba okumugulira enju tuzimbe ennyumba naye nga nze nnyina kyenjagala kyempanga mugambe bugambi nti omanyi era ŋŋenza okujja nga ebintu ebimu mbikozeeko ebisinga mbimaze ekiki ekyennyumba kyo mbadde nkimaze obadde wamufunidde ekyembaga kyo kigenze maaso tukitambuza naye era okujja okubuuza kino ekintu nti mutuuseewa nga kyenjagala okumanya kiki ŋŋende mu maaso obadde wamugulidde ennyumba zakuzafudde ki obadde wamugulidde ennyumba ye abadde tannakimanya tewamugambye badde sisuubidde kimugamba wabula obadde wakumuwa surprise embaga olugwa kuba wano nalabako wano ninawe nalaba ng'alina wakubanjiza ennyumba tubadde embaga olugwa ku bitangaazo byaffe tugenda mu maka gammwe nga nkimusuulako busuuzi oba ngaomuzungu bwagamba nti muwe surprise kati nkole ki ennyumba esigala yiyo ennyumba tekikumala mu tebadde mu pulogulaamu yange obadde okikolera mukyala babiri nze naye era ne mugula amanya sirina bipapula nandibadde mbikulaga nti omukyala abaddeko ku kipapula esebo kati abakyala mwagala ki mwagala tubakolere ki bannange ng'olemedde okumiikiriza ku ekyo ekitono abakyala bababuuza bannaye mwagala babakolere ki bamwagala babakolere ki abakyala muddeemu musule obucomments ab'oku YouTube musule bucomments abakyala babami batukolere ki twagala ssente batwagala laavu suubiza buli kimu okitegeera amazima buli kimu omukyalo oyo twogera ne mulaga nennema okumumalirayo nti kino kankimusuulirewo ne mugamba tukole ekintu kino tukituukeko anoonyaki kakana tusooke tukakane kubanga ebyokulaga byo bikyaliyo okitegedde era omulundi omulala tumulaba era yaddamu n'akuba essimu eyo gy'asooka okukuba waba n'akola ebikyamu okitegedde tunula wano era atumye omusajja omulala yaddamu n'akuba essimu eyo kakana tulabe tosituka bwe yakuba essimu era tulaba waliwo omwami omulala eyajja n'ayingira tuulya waliwo akola ki ayingira ng'essimu era emaze okukubwa essimu bwekubwa wayitawo akaseera katono ng'omwami ayingira era ng'anoonya musajja kitegeera kakana bosi guma akola omusajja yayingira mutunuulire tunuulira kwoyo yayingira yo yayingira yeggwe wayingira ndowooza gwe obulundi gwe twasooka okukwata ng'ozzeeko ewaka wali totera kubeerawo era kuola omunnaye gwe wayingira naye bali simanyi bw'aba ayogera na bali abasajja aba ayogera nabo ne laavu neki naye bw'aba ayogera naawe aba mukambwe era buli kyemwayogeranga ng'omukyala mukambwe okitegeera so mwali mukyayogera awo ng'era akakodyo akazannyo kera akazannyo engeri y'emu era tugenda owulira landiroodi akonkona olwo olunaku waliwo osobola olw'okulutunyumiza naawe kuba lwali lulu yogerako nnyo nakomawo nga nkutta akaveera mwalimu omugaati sukaali landiroodi yakonkona landiroodi bwe yakonkona era n'ateekawo obunkenke n'ensasage mu nnyumba landiroodi buli kimu landiroodi kwolwo yali mukambwe ennyo nga taliko nakasika kwolondowooza baali basuze batezza nti leero sente tuzaagala bubi nnyo okitegedde era musajja wattu naye wali tolina kyakukola wakabusi mu nsawo ngaera omusajja obuvunaanyizibwa ali muno landiroodi abatereddeko kufulu onoovaawo otya okubanja sente ezo nze nakwata sente naye mu bwongo bwange
era nabuuza ku olwo olunaku nti ssente ezimukuweebwa okuwala ndiroodi ziragawa omukyala tiyanziramu yakola birala ye ng'asaba kimu munnaye sasula landiroodi alekerawo okutuleekaanira buli kimu ngaera bw'okiraba bw'abanga ddala oli mukyala nze kansooke nkulaga ebibuuzo ogenda kubimbuusa luvannyuma era bwe yamala okutta essente ozimuwadde naye wayomba mukaawo naye n'akubikka bikalavu webale nnyo mukwano n'akuwa ne kamere okitegeera bwe mwamala okulya gwe munaye ne mugenda mu kisenge ndowooza gwe ne weebakamu ng'omwami era yalyako yennyinimu ne weebakamu kakati tulaba era ekitangaazo kyaffe kikwata ekyebweru omukyala ono yakuleka mu nnyumba n'akomawo k'ebweru okitegeera bw'akomawo ebweru tumulaba n'adda ku lusebenju n'akuba essimu gwe yakubira tugenda kumumanya n'akuba essimu bw'akuba essimu bw'apiipinga bw'atunulayo ewuwo ku mulyango oleme musanga bwe yeetegereza bw'alingizalingiza kwegamba gali ku bunkenke obw'ekitalo olw'okuba nti walimu mu nnyumba munnange tuba tukyali awo twagala nnyo okumanya n'ono gwakubira tuba tuli awo tugenda okulaba omukyala yava ngulu eno landiroodi era n'aleeta kano akasente kewali omuwadde okiraba kitegeeza oyo si mukazi bw'akaleeta bwe batyo ne batandika okugabana takyali mukazi kitegeera omuntu muli kati mukazi wange ne batandika okugabana ate nange yali anzibiramu kituufu kitegeeza oyo mubbi awo simanyi eyo conclusion yo togamba abakazi si abakazi ate njogere ki gamba bwe kiba nga wakiraba ku mukyalawo don't generalize fena totuteekamu abakazi abeesigwa gye tuli ono wakubiri olinayo n'omulala yakikola musinkana mu bintu ebityo waliwo ne mukwano gwange bamwita katende enyumiza sitole eyo nzinga njuwulira mu sitole kyekino kituuse ewange kitegeeza bwe tuba nga tuweze babiri waliwo n'owokusatu munnange nno kyekyo era ne bagabana omunyago gwabwe bulungi nnyo landiroodi n'addayo nga musanyufu ne mukyalawo n'akwata keke yali afunye n'akateeka mu kasawo ke wano abakyala akasawo kafe akasooka katwanguyira kali wano n'akakubaawo n'addayo mu nnyumba ne mwenyumira ne mweyagala ekintu ekyo omukazi nze munaabye okitegeera omukazi oyo kamuleke lindako okumunaaba tukwatagane ne katonda oba ye ayina ekirala kyateeseteese ampa omukazi omulala akuwa omukazi omulala ebyange bikomaawo madamu wakyaliyo kamu kenjagala olabe nkwe nkimanyi obikooye ofunye okumatira ku mutima gwe kiwali oyagala okitegedde naye sooka olabeyo nakano okitegeera olunaku lumu omukyalawo n'agenda alwala mabbanga ddene aba mulwadde simu ezinkubirwa talina gwambakale ye abadde talufuna mwezi n'atalwala mu mirundi giwera ebiri kuba musanga nnyo mu ddwaliro ebintu ng'ebyo n'omujjanjaba ngaera omukyalawo ngaira kati ekyo ne bwe mba sikoze eki ekyo ne mube sikirabye kuba ye omuntu asobola okulwala naye nga ekyo ne bwe mba sikoze eki sietaaga kukiraba kuba abantu balwala madamu Stella tuyinza okuva wano n'ogiraba otinga nga bwe nkugambye nti omulimu guno tugukola n'obukugu obw'enjawulo nti twakozesa ebyuma byaffe n'obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo abeetolodde omukyalo ono okubeera nga tumanya engeri gy'akolamu ebintu bye nawa waaba alaze oba oliawo era ng'ekyo tukitadde awo twasobola okumanya nti omukyalo ono yes alwadde naye byalwadde ebyo biki ebimuluma ye alwadde bitya okitegedde yeeno gye yali alagawa era ne tufuna engeri gye tufunamu information okutuuka gye yali alaga omukyalo ono agenda ayingira mu ddwaliro erimu njagala weetegereza awantu wano okitegedde bw'ayingira mu ddwaliro erimu yasangayo musawo njagala owuliza bulungi ebigambo byagamba musawo okitegeera olunaku olujjukira lweyalwalanga embadde olugoye luno bw'ayingira mu ddwaliro n'agamba musawo nze munnange ebyokweyo bimanye ebyabakyala njagala tupretendinge nti ndi mulwadde omwami wange ajje wano musabe ssente tugabane
njagala kwefuula omulwadde nnyo nteeko ne drip okumanya ngono omukyala ye mugumu yaguma ne bamukuba n'empiso ne bamuteekako n'eccupa era bwe wajja neyefuula nti ye mulwadde nnyo muyi kumbe tewali na kyali kimulumye mulamu nnyo okitegeera nti mulamu nnyo eyo ddiiru yagipanga n'omusawo era ne bakubira bwe yamala bo abasawo baliwo kukola ebyo bye bakola bo abasawo ekyo kintu bakitunuddemu bakirowooleza ki n'omanya nti omuntu mulwadde n'omukuba empiso omukyala empiso yo terina buzibu empiso yo terina buzibu naye omukyala ye yali akimugambye ng'omuntu mulamu sente tewali kyetakola bali omusuubiza omuwako kasente mu omusawo okitegeera era bwe baamala nze kankumalireyo era bwe baamaliriza okumukuba empiso bamutaddeko ebicupacupa awo ne bakubira essimu essimu yiyo eyakubirwa Hello. Sweetheart, ndi mu ddwaliro. Ndi mulwadde. Eno ku ddwaliro ly'e Mengo Hospital. Jangu onsange eno ndi bubi nnyo, simanyi oba onasanga nkyassa. Kale kankulinde naye munaye yangu awakiri nkutuke nga nkulabyeko. Kale ssebo munange yangu ankulabyeko wakiri erisembayo naye mpulira nfa ndi bubi nnyo. Kale ssebo kale mu dakiika 2 kale kankulinde. bwakubira essimu akugamba ndi mulwadde nnyo ndi ku kitanda biki ng'omwami obuvunaanyizibwa ku mukyala we wagenda mu ddwaliro era bwagenda mu ddwaliro omusawo n'akuwa bbiiru eno gye tulaba wano bwakuwa bbiiru n'ogamba sente nnyingi biki omusawo n'afuna byakunyonnyola awo era n'okwata sente n'osasulako ekitundu tewazibawa n'obagamba akawungeezi ogenda kudda okole ki ozimaleyo naye nga njagala otunule bw'amala okusasula ssente omusawo najja naggalawo oluggi just to make sure nti tobalaba bwe yaggalawo nakwata ssente n'azitwalira omukyala buli kimu kyetunuulireko wano n'azimutwalira omukyala amugabireko omugabo gwe naye afuneko ogugwe obulamu butambule kakkana mukama wange kakkana nze njagala kukulaga muntu bannange guno mulimu gwe wagumpadde saagala njagala kulaga muntu wo ebintu ebyo nze omuntu takyali muntu wange oyo mumazi naye okimanyi omukyalo tuyinza omuteeka mu kansoling ne tumubulirira n'atereera sikyayagalira ddala kuddamu kumutunula nako wazira kaŋŋendeeka nzijeyo laptop yange mukazi tomwesonyiwa mulekere ekintu kisobola okuba leero nga kibi ate enkya ne kiba kirungi kigenda kuba kirungi mu maaso gange enkya kisobola okuba ekirungi kijja kubeera ku ekyo kyendabye kinnali buli muntu akola ensobi era ne gwogenda ofuna naye tagenda kuba malayika nze kyembadde ŋŋamba ekirungi kyemulabyeko omukyala mutetenkanya omulabye engeri gy'otetekanyamu ssente so kati omukyala no singa oddira obutetenkanya bwe buno n'obuteekamu ssente n'afuna bizinesi gy'akola binajja bireka munju ku buliri olwo ate singa n'akwata ssente n'enzimuwa nemugamba genda otandika okukola kitegeeza byagenda okukola agenda bitandika nga byesiina budde bugenda kuba naye wali mbadde nsaba tufune meeting n'omukyalo ono atunnyonnyola eso naye tumuwulirizeeko era tekiyinzika naye tuwulize ku sayidi ye atubuulire oyinza okuba nga olina ensonga gy'obadde tomanyi ayinza okuba nga alina kyeyasirikira nawe ekyobadde tomanyi nze njagala nnyo okuwuliriza version y'omuntu omulala okitegedde naye katuulye ku version ye tuulye ku sayidi ye ayogera ki
mukama wange tosalawo mu busungu nze mbadde nina okulaga munnange ebyavaayo nga siyinza kubikkako kuba amazima go gaba geetaagisa naye ate nange kinnuma nti bwe tumala obbireti ate muusatulukuka nze mbadde njagala omuntu bw'omulabako ensobi ng'eyo ne tumutuuza naawe olina ezizo olwakuba nti gwe tetunnaba kukolako mukolo guno nenkakasa naawe totuukiridde ne tumutuuza ono maama wamu yesi talina baana naye mukyala mubadde mupulaninga mwenna kale yakolamu ensobi zo yazikola naye olaba otya kukyusaki tokyusa kati ne gwogenda ofuna naye alina ebizibu bye kwano kyotandikirako nze manyi bukyali busungu naye nga tugenda tambula nawe mu kansolingi tukukansolinge abakazi bakola ebintu ebinene omukazi ono tumwebazeeko nti tazadde tafunye lubuto yes abadde akola ensobi naye nga yeprotectinga nti ngenda okujja ndabe ggwe nkugambe nti kino ekintu jangu okikole nali nnyina ekigendererwa nali nnyina kyendabye kati bwe mba mmaze ate okuzuula ate lwaki nzirayo kusonyiwa omanyi omuntu bw'omukwatira mu nsobi kyemmanyiiko naddala fe abakyala bw'onkwatira mu nsobi leero manya nti munnange omusajja no gwe ndiringa naye mugezi then I will have to settle mbivaako nenterera kuba manyi era bwe nakidda mubajjera kunkwata nali nsobola okukimulaga luli nga sinnaba kujja gy'oli oba eno gye muli naye bwe mba nasobola okujja eno nze nga njagala kumanya mbeera ze ali atya kiki nasobola kati tuzitegedde kati embeera tuzitegedde bino byonna by'oŋŋamba nti simufunire ssente agenda akole era ngenda okujja eno ye yali puroguramu kati yes tuzitegedde embeera buli kimu kyembadde nsaba asonyiibwe sisuubira no tuyite abazadde n'abakwatibwako oba abakulu b'ekiko babaani nze bakansalazi mbalina omukyala tu adde mu mbeera sisuubira kusonyiwa mukyalo oyo mikwano gyange abalungi omwami bw'atyo bw'agambye ebimutuusibwako byo mazima tebibadde bitono tebibadde mukyala ye obuyaaya alaze bwa kika kya waggulu obuyaaye bwo alaze bwa kika kya waggulu naye nga muteesa mutya asonyiibwe tasonyiibwa omwami agenda kukola atya abakyala bali eyo omwami wuno abagambye oluyumba lwawedde unfortunately ennyinirwo alabika nga tasobodde kutuuka kuki ku lugendo nga tasobodde kulumalako naye nze manyi bukyali busungu tugenda kumutuuza agenda kutereera nze nkimanyi naye nga munnange omukyalo oyo naye abakyala mwekakkanyeeko tetuganye kale nga obwedda bweŋŋamba omusajja yesi tayinza kuwa buli kimu osobola okugiraagirako naye mu nnyumba ekyo kyekisinga okunuma mu nnyumba y'omusajja gwe nga mwoleeta bano banaiba ababalaba impression ki gy'osigaza kitiibwa kyo kireseewa mukyala ono lero n'omusaba sente kati ono lero bwajja n'asanga oli because ono amanyi yasasula n'oli naye amanyi yasasula n'oli naye amanyi yasasula kati lumbwe bajja ne beekubagana ne beesisinkanawo akadde k'enkuba kaba kazibu nnyo oli ayinza okubeera eyo akadde k'enkuba enkuba n'etonnya obudde ne bwonooneka nga bwe mukimanyi omusaayi ne gubanja ono n'ajja mu nnyumba gy'asasula kumbe ono naye yayingiddewo dda naye olukuba lwamuyisizza mu mbeera ye mukitegeera ono naye n'ajja ne beesinkanawo n'osooka n'olaba olutalo so abakyala mwekuŋŋanyeko ebintu bino tubira bivuddemu okufa okufiirwa obulamu ekitiibwa kifudde okuswala so bambi mwekakkanyeko naye nga bambi kibi nnyo kibi ddala naye nga nze ng'ogwange bwe nkola ngenda gezako abantu abo tubateeke mu kansolinga omukyala omwami ono tugenda mukkakkanya n'omukyala oyo ne baba kale nga baawukane mu ngeri erisivo etegeerekeka waleme kubeerawo ate nsasageza amaanyi kulumwa kola ki na buli kimu kwa munaye babaddeko bonna naye nga puroguramu bwetyo bwebadde abalungi ensonga z'omwami bambi bwezityo bwe zibadde tumusaasirako ku mazima ago ge yafuna naye nga abakyala nga bwe mbagambye banange mweddeko ensi etabuse n'abaami fayini buli omu agiraagiramu somewhere somehow naye okikoze otya tolina nte kusoomooza nnyo muntu kuyitawo okitegedde funa engeri oba oyagadde kale kuzanya mizannyo gizanye ina very polite oba nkiyite nante tekamuko ku magezi kati abasajja businga bonna bakusanga ne bakutta omusango gugenda kuba gwani
bambi simanyi abakyala oluusi kale oluusi waba kale tebitukire naye sibo tubolaga obusungu oba kitegedde mikwano naye nga family tugenda gezaako tugiteke mu counseling nga bulijjo bwe tukola wasobola okubeera nga tetwewala ebinene biyinza okuddira oluvannyuma lw'obuzibu obwo bwe twakola ki bwe twafuna ku mwami oyo bw'abanga omukyala asaze tugenda gezaako tubakakanye tubatuuza omukyala tomanya ayinza okuba nga alina ensonga ze ezamukozesa ekyo oba omwami alina byatatuukiriza byonna omusajja bw'aba asobola okwetereza yeetereze bw'aba tasobola balabe ate ekinakola ki ekinaddawo naye nga byonna ffe tuba tugezaako okwewala violence mu maka n'okusobola okuba nga abantu bano basigadde bakwatagana wadde kino kiba kiganye naye at least enkolagana eyo ekole ki esigalewo nkujjukiza mikwano Facebook page yaffe eyitibwa ABS TV Kawaala okitegedde mikwano gendayo laba buli programs zaffe zonna okuva Monday paka Sunday zona tubeera nga tuzikuteerayo ate YouTube channel yaffe eri ABS TV Uganda official gendayo programs zaffe zonna zibeerayo bitunuleko tuwe ku magezi biraikinge bisime mwebale nnyo mikwano mwena ababeera ku YouTube ne mutukubirako no nga babane Stella webale ne musiima tubaagala nnyo tubaagalya ddala munaite mujjango ko nkujjukiza mikwano mwe ayagala okola ka skin akalabika obulungi mikwano nga walaba ka Stella namubiri bana enjogere ki ngaba naye ka skin ekizigo bakita kimu shanana tukola ekizigo ekitekamu ka light ekikumyusaamu oba ekikulekamu nakyo kalayo okitegedde mikwano oyagala okusitula ku bbere oyagala okola ku hips oyagala okola emabega eno ku bintu tuganga ebintu oyagala okola entumbwe abakyala obugulu obutono tebukyatunda ze kino nkibagamba okitegedde mugaba akususseeko owo mu bisambi agabuto gayise olwokuba mama gwolina omwana omu kafuuka kalangoko olwokuba mama wazaala omwana oluto ne lukola ki ne luyiika nolina okubeera ng'olina abaana bo bana naye ng'ensi tekimanyi okitegeera nga tolaga ng'osigadde oli standing okitegeera ng'ebbeere kyekyo aba kitegedde mikwano gyange abakyala ensonga z'omu kisenge n'abaami ennaku zino bwakaabulamu ye complaint gyenfuna mu bakyala mutuuka okitegeera wakaabuliramu ddala ogenda kujja mushana n'omwami tofaayo kiri private nkubira kasimu 0702510111 oba 0789950266 ogenda kuba oyogera direct n'abashanana abakyala ku kizigo ebizigo bibookya nnyo mugaba buli kimu abantu baffe mikwano abatulabira ku YouTube abali emitala w'amayanja ebizigo na buli kimu kyoyinza okwetaaga tubirinyisa ennyonyi buli omu ne bimutuukako wonna wakola ki wonna waali abaana b'e Dubai abaana b'e Oman abakyala b'e USA abakyala b'e Canada abakyala b'e Sweden mikwano abakyala b'e UK mbaagala nnyo mikwano ekizigo weekiri ekigenda okuba nga kibanyiriza mukwano olina okugenda n'omulembe nga okola ki ng'okyana ntokkiriza ne woba ng'owezezza emyaka gyago olina osigala ng'olinga waaga okitegedde shanana tukola ki buli kimu tubeera nga tukikutuusaako gwe mikwano ayagala okujja okulambula shanana ojja kutusanga ku Prime Tower second floor room C10 wajja okusanga abashanana beauty and bedroom products mikwano gyange ne lwaki sibasiibula programu eno tugitamu enkeera ku Sunday ku ssaawa 3 ez'okumakya mbadde Stella Nambiru musule bulungi mbaagala nnyo